Ekibiina ki National Unity Platform nga kitandika kyaleetawo ebbugumu lingi nnyo mu byobufuzi by'eggwanga lino era okukakana ng'ekibiina kino kye kisinze okuleeta ababaka abangi mu paalamenti ku bibiina ebiri ku ludda oluvuganya. Era bino bye bimu ku byotasobola kubuusa maaso ng'ekibiina kijaguza okuweza emyaka 4 bwe kyakitandikawo mu 2020. Our power, people power, people power, our power. Profesa Mwebese omukugu mu byobufuzi agamba ng'ekibiina NUP kikoze nnyo mu bbanga ettono era kisobodde okumatiza abantu okuva mu biti eby'enjawulo newankubadde kikyalemereddwa okukuuma obumu mu bantu n'okutuukiriza amakulu g'erinnya lyakyo nti National Unity Platform kubanga ne munda mu kyo mukyalimu entalo n'ebiwaayi. NUP has captured those 4 constituencies more than the other political parties since 1986. I think that is where it derives its strengths from the youth, from the Catholic Church, from Buganda, and from the diaspora. And therefore, it is not a party that you can wish away like that it is not strong. How it has lived up to its name as a unity platform, because that's very important. It set itself to unify Ugandans. So we can evaluate it from their name. Babo bakaba NUP bagamba bingi bibasuubira okukola nga batuuse mu paalamenti naye ate bibasanga mu paalamenti byawukanira ddala n'ebyo bye baali basuubira nga mu bbanga ery'emyaka 4 bingi ebibasoomozza. Kabeerawo abalwana oyo si wa pate gundi oyo wa pate eri bw'anaakikola abantu bajja mwagala nnyo kati pate yaffe tulina okulwana ne balwana service delivery ne bakulwana okufuba okulaba nga tokola. Bino byonna bye twajjako abantu baffe baagala kyonna kino ng'embeera y'obukulembeze ekyalinga bw'eri tewali kigenda kukyuka. So twayaga tukozese parliament front eno okwongera okuexposinga gavumenti eno ne bannayuganda okwongera otwegattako nga balaba era bw'otulina mu kisanja kino abantu basinze okumanya ennyo ebifa mu parliament bulijjo tebabimanyi. Ababaka bano bagamba wakati ng'ekibiina kijaguza okuweza emyaka 4 kyokka mu bo n'abakulembeze ab'enjawulo waliwo abaava edda ku mulamwa ogw'okukyusa obukulembeze bw'eggwanga lina ekintu ekyawukanira ddala n'ebisuubizo byabwe. Bangi kabeereyo n'abakansala beere ku LC5 n'eno ku level y'obubaka bwa paalamenti omuntu ng'ensimbi oba ekintu ekinonyo kimujja ku mulamwa naye erabira mukama we yamusindika mu paalamenti oba yamusindika mu bukulembeze obwo era ekyo nange bye bimu ku byennyamiza era ebinkutula omutima ng'olaba omuntu bambi abantu bubadde balinamu essuubi nga bamulonda n'okwagala naye ng'olaba oba oliawo atagadde. Olw'okuba ekibiina kino kyegattibwako ababaka abaava mu bibiina ebirala nga mu bo mwe mwali n'abo abaludde mu byobufuzi wabula abawagizi ba NUP batuuka akaseera nga waliwo ebiwungeesibwa nti tebakyetaaga birowoozo by'ababaka bano be baali bagamba nti bawakanya endowooza z'akulira ekibiina kino Robert Kyagulanyi Ssentamu era akakundi k'ababaka bano kaasanga akaseera akazibu nga wano we wava n'enjogera egamba muve ku kintu ky'omwana ng'omu ku babaka bano ye Medad Lubega Sseggona. Okwagala kwaffe twalonda ye atukulembere era simanyi obanga waliwo omuntu alina amagezi ayinza okuŋŋamba omwana mulekere ekintu kye kuba si kiki ekyaffe kibiina kyaffe era ye takiŋŋambangako. Bayibuli egamba nti akyawa okubuulirirwa akyawa okumanya. Kati bw'omala okulaba omugezi ate n'ogamba toyagala akubuulire oba oyagala ani akubuulire era akubuulire biki? Omugezi bw'oba tomwagala kubuulira by'amagezi kati oyagala ani akubuulire ki? Sseggona agamba embeera eno yabakoseza ddala ng'ababaka abaludde mu byobufuzi era wabaddewo obutakkaanya naddala we gutuuka ku nkwata y'ensonga naye ate kino kye kibayambye okusenvula ebigere ebiwera. Yes, tufunyeemu era obutakkaanya ng'abatambulira awamu ku strategies and approaches. Nkola y'emirimu tukikwata tutya kino. N'ekyo tekitegeeza nti tufalls out. No. As long as nze omuntu yenna kasita kibanga ekigendererwa ky'ogoba Museveni n'okutereeza Uganda kikyali ku mumwa gwe nja kugenda ne kiri Bayibuli kye yagamba nti buli abatatulwanyisa bali ku lwaffe. Mu myaka gino ena ebyamako n'ensonga z'omunda mu kibiina zizze zirabikira mu lujjudde ku mitimbagano wabula ababaka ba NUP bagamba kino kiyambye nnyo ekibiina okukula kuba kijjirayo ddala obweyamo bwakyo ng'ekibiina ky'abannansi so si kyabwe ng'abantu. Ffe tuli just bakulembeze tulinayo abantu abalinanye NUP siza balina okumanya buli ekitambula mu kibiina kyabwe tulabika ntukitereeza. Waliwo ebibiina bingi ebyasirikira ebizibu byali nabyo byawunzika bigenze. Kyokka mu mbeera eno bangi bakuba ebituli mu nneeyisa y'abakulembeze mu kibiina kosa n'abawagizi okuvuma
wabula Dr. Gerard Waluya ng'ono musomesa ebyobufuzi ku ssettendekero wa Makerere alowooza ekibiina kyanditonzeewo akakiiko akakwasisa empisa so ng'era alowooza n'okuvuma abantu kiva ku bantu okuba nti balina obusungu bungi ku mitima olw'ebitatambula bulungi mu ggwanga n'engeri bo gye balowoozaamu. Kati obusungu obwo bwe buleeta empisa eno ey'okuvuma. N'olwekyo kino kiri kusoomooza eri ggwanga lyonna nti ffenna olw'embeera ze tuyiseemu n'ebyo bye tulabye ebikolebwa mu gavumenti bituleetedde obusungu. Naye abakulembeze b'ekibiina beetaaga okwongera okulungamya abagoberezi baabwe. Ekibiina kya National Unity Platform ekyajjanga ekyokusaaga mu kisaawe ky'ebyobufuzi naddala ebibiina ebiri ku ludda oluvuganya wetwogera kaakati ky'ekibyetisse era kitaddewo ettoffaali ddene ku byobufuzi by'eggwanga lino munda n'ebweru waalyo okusinga ebibiina binnansanga okuli DP, FDC, PPP, JEMA n'ebibiina ebirala. Hasif Sekiwunga, BBS Terefayina ageesigika. Kale webale nnyo munnaffe Hasif.